Obaka mbulide kojja. Amina naye ng'oli musajja tolina tabbu, you have respect, oli musajja agezaako okubeera ng'osurvivinga, naye nsaba mubeere nga musurvivinga, naye nga temunenya, nga temunyigiriza banyigirizibwa. Nze nasanyusa nnyo okugamba nti kituufu bamba miliyoni 3 nene watire n'ogamba nti bannange abantu tebankyawe ng'ogambye ndidde parado w'ekiruddu. Thank you so much. Kuba bangi bazze wakana. Naye nkusaba bonoba ofunye akaseera Allah n'akuwa ku ssente miliyoni zaawe 3 zibaddize muganda wange parado w'abantu omuzzeeyo obulamu butambula ebipazo. Nze nkusanyukira ssebo. Era kumakya okwata obukadde busatu obagaye nti banne panado w'ekiruddu omuntu takutuka nga nze nalya ssente zino naye nga nze muganda wange bannange amaanyi g'abantu munsonyiwe zizino zizizaayo muno bw'okwata panado w'abantu n'omuzzaayo liripazo togenda kuddamu kuwulira muntu yenna agenda kugamba kigambo kyonna. So gwekwata obukadde busatu yabukuddiza omugambe kwata panado wo nze nawonye yanzijanjabye kati liripazo lina kyendyako kubanga luwampera panado nange nali mwetaaga kati kwata panado wabwe mbaddize olabe ekigenda okukolera. So nsaba sebo nze nkulize South Africa tewali mutawaana jangu oyimbira ate nagumidde kawunga kenabawa kakana akawunga kenagaba mu covid naye babiwulire banabye walya panado lumbu yakugambye walya panado kawunga katemukabala liripazo sebo uliriza wayogedde mu butuufu lumbu ye n'akugamba walya panado wa miliyoni 3 eyazikuwa wali akyali mulamu kwata ekibaasa kya miliyoni 3 ogambe kulw'amaanyi g'abantu panado wammwe wuuno saba Allah akukumire sebo tusenganye South Africa sebo tukulinze. Amina koja nasanyuka okulaba ebigambo by'omukulu tebiddibwamu. Owulidde kye nagambye oyo kati kaŋŋambye nti South Africa emiryango miggule kangende ku summit neetale ojjanange kwetondera ku lw'ekitiibwa kyo ne kapasite gy'olimu eri bannankyukakyuka n'abakugoberera ku lw'abanna South Africa bannange n'abawagizi bange bansonyiwe okubeera omukambwe gye bali. Ndi musajja wa ddalu neesinza oyo mu mbeera zange ndi mukkakamu neetooze ku lw'ekyo. Panado kanyimbe ku lw'omukaaga ekiwoko gwe mmala okuyimba nja kukwata panado mutwale era akayimugabula abantu banveeko n'akawunga kange kinkoze bubi nnyo okubanga mwakeerabira. Baba wange kingisa baba kingi aliwa mukulu baba kingi bakamuyita nabo baanajja kabaka ali mu Dubai abe Dubai ndowooza omudigido kati guli mu site mwetala Dubai akyemanyi kati yakutta omuliro yagenze n'ayambadde nga pulizona wamulabye naye bamwaniriza ndowooza olabye amaanyi bayaniriza kabaka bannange yagenze ayambadde nga pulizona ayamwe pulizona n'ayingira Dubai mu bitiibwa ebiyitirivu eby'ekitalo bamulaze essanyu lyabadde ly'amaanyi ppitirivu mu bitagambika wuuya guse ali mu Dubai awo amaanyi g'abantu teyeebaka nannyini maanyi g'abantu abaako baba manisu mule bulungi bakufumbidde katooke n'obutakusa nagenza okugyemera naye kyemmanyi ndooza wansonye naye kati ndowooza kati oli ttiimu nze tokyali ttiimu eri kati ndi ttiimu yakolera bantu webale nnyo webale ddala ndi ttiimu gwe kati nkwebaza kubeera muntu awulira amangu manye kitege kyakabi esebo nze najja nga ndaba egenda wala nekugamba sala n'osala neyaza yakabi nnyo muganda wange ebirala ng'abasajja abakulu
naavune buwayamu ali nasigala nga positive vibe. MTN yanziba sente zange emitwalo 10 mu 610. Tugambye data wange basinga nze ngula data emirundi 2 mirundi 3 oba kugulireyo kino kubanga nange wagula tikiti ze ku Beach Festival kino kirina kino bwekiti omanyi kye tuliko bakiyita batekyo kino ki internet kinyambako wano mu nyumba nakuba kibuza network nandi kuguliddeyo kino ng'ovuddeyo Dubai n'ekikuleetera nakawuka. Amina neyaze nja kukigula nkikuleeterero najje nakawuka gwate nabi naye kakati baleke kubanga ate emitwalo 10. Lagi agala batwale kakadde. Dubala agamba ki? Mwegule twechanga malisa agala batwale kakadde. Nes semanyo baba nasesema. Iya baloya bagenda kuwandika tukira mu koti. Abajja sesema sebo. Musango genda kuteeka mu mmeka. Njagote kamu tukaso bwekanya bw'abantu babba data ne time abantu basiba baba umuntu agula time n'ebindi ebiri abagayi bateka akatapa kuyeyeka yakolera abantu kubate bakikola yeyeka jangu kusanga muno nagamba data wange bagenda atya data atera kubula akirawo nga webaseemu ogenda okuzuuka ku makyanga bakubye sumagiza. Umoja akasimu ngeleta ka message kirawo musawa mwenda watera okubulira. Kanene wangi kanene mbadde ndi ku kyambalo kye wayambadde ng'oyingira e Dubai ekyambalo kyannyumidde wano ogenze nga pulizona. Andi tina bachali baffe bakireewo baani abali emida alinadde ndipresentize bachali baffe neŋŋamba ono omulundi n'abali mu gavumenti bakimanye nti bakyalina bachali baffe bangi munda. Nagenda nentuukawo ekisaawe neŋŋamba nti oba wano bo tebayitawo akiraba ekisaawe kimasamasa ekisaawe kimasamasa neŋŋamba yi wano abakulu bo tebayitawo okubaako kye bayiga nabo ne batuleeterako eno egy'entebe kijjudde emiti waggulu ntambula olweraliikirira omuti okuva waggulu okugwira bakizimba tekiggwa bagula nga kisaawe anyonyo egenda nesituka negira ngaeraga wali ewammwe waliwo wano leero n'ogamba kemalewo abantu b'ekigungu efubutuka sipiidi abo bakube bafuwa neyangu ogenda mu bbanga tulina ate oba airport bandibaddeko n'engeri gye bawangayo abantu b'ekigungu abo kubanga nga zibawuggalira. naye ffe twakula kulaba nnyo twakula twagala okulaba ennyonyi ewaffe Masaka ekigungu bo balabira bwereere awo n'oleetawo ab'e Masaka tebayinza kubeerawo ne bakuŋŋaana ku kisaawe gomanye okulaba ennyonyi ng'esituka ewaffe mu kyalo. Kyoba omanya muganda wange wanyiraba nebiruka kaba kaalula nesituka nekakuwa bwana busatu abantu bewaffe kizibu okulunda enkoko ezagala terere
tezaagala Kerere ekikungu wo tosobola kulundirawo tosobola nakufunirawo olubuto kweyo Kerere eri awo Kerere mungi nyayo tuli wano twetegekera mukolo gwa Kabaka agenda n'okukola obubi n'omuwa ku masannyalaze obudde nga bukyali ennaku zino ayita Makindi akyabuuza eno mugero tumuyita Kabaalu Kabaalu wamuwa amasannyalaze neŋŋamba bali abaana abataano n'amasannyalaze baafiirwa kubanga Kabaalu kati n'amaanyi yakendezezza takyakola nnyo ng'alina konsati agamba nze ke nayiseeko nakawuka kati ebintu byateredde atambula akudaala Kulisebanzi yankyaliddeko bangi nandeeterayo enkoko amatooke Niye twamulabe yazze n'omunyonyi. Yaleese enkoko ye teyakwise Vanessa ku luno nga yasumulukuse enkota y'ettooke n'enkoko ate no bwe munaakola akayimba kajja kunyuma manye ne Chris Evans oyo anyuma taakuggyeemu kakola bolowooza ate tuli bante nga tukasuka ako kagenda kuba kasufu nze nkalinze tujja kawulira si oweggono olambuulira agenda n'akola eggono n'asukka nabadde wano nyumiza abantu nabadde nina kyembagamba wajja ku studio wabba DJ yeddako ovuga nuwaye ya Bulaaka noyingira studio oba wali okola biyimba kijjukira naye ebiyimba lwatunda nnyo wabaawo omusajja awo yatugoba mu studio neŋŋamba yinze naye eri omukulu sanga yayimbidde yakompuleninze nti wawona naye omukulu agambye ati tulabidde ebintu mu kuyimba wano Naku eri mu ndongo. edda nagendako okuyimba ku Imbekaapu ekibuyi nemba omusajja siddi yange kati naŋŋamba kankomewo kati gyeyalaga ne bagimenyanga ndaba n'amenya sidiyo kati n'akomawo wendi naŋŋamba lindamu kati naye nga bagimenye ndaba nenyevula nezitunuddeeyo kyogamba baana naawe wafatamuuko ku ndongo wafatamuuko ng'oyagala abantu bakuwe ku muzindaalo wakubamuuko ku waso obuuza nga kyalise najja nankuumi ng'ogenda n'oyiri babbakasajja ne bakuuma akazindaalo ekirala twatambulanga okujja okuyimba awo naye nga temulina transport abazaayo nga mulina okuswamu emmotoka ekibuye ezidde Entebbe nange najjanga ku nayiti y'Entebbe yali yabakiwokandiraini nayiti eyo gijjukira banange wakubanga nayiti eyo ng'abantu balina nayiti naye ng'omukolo ogwefunza nayiti eyo gijjukira ye yabeeranga luddawo yalinga ku kyalo kyange ku Mmango Bbawe Empala lya Mutunda kati ng'anva ebwaliise sirinaamu manye bajja kunfuuwa munnange mmaze okuyimba olunaku lumu baagaana okunfuuwa natambuza ebigere okuva Entebbe mpaka najja Nankumbi waliwo twabeeranga e Makindi awo naye ng'emmere tugirya Naakulabyo kati nga mutambula ne mugere Naakulabyo ne mulya emmere mugere otambula okudda e Makindi ng'enjala ebaluma naye nga mwagenze kulya kyamisana kati byonna nga biwedde baabanyumizaako omala okuba akayimba kaakasooka naye baaba akayimba kyakasooka okumanyisa eri abantu oba sikaye
kayimba ki zino zaali nnene kubeza ennyimba sikyakusobola ezo zaali kali sigino gwe wandaga sigino eno sigino eyakuba owulira ng'otowolokose ng'ofunye emirembe mu mutima ng'ogakatonda onzijukidde ebintu ne biryoka bikyukakyukawo mu nnaku 2 wavuganga akamotoka akasitaleti atuka nembuga Apex ng'okavuga kati kyali newabawo akasajja akanyiizaawo kwandeeta netukatomera atomera emmotoka yaako ekyogamba muno mulimu abantu abali anirule era mwendaba abantu nakozina abagenda ne beeyita ab'ekibuli beerawo nenseka nenga waliwo abasajja abali kuwolani naye ng'ensi tebamanyi bulaadi oli okaluba kyenyinza okumanyako oli mutono naye oyinalo kyekumanyiko eyo gigisa ayinalo tomusobola ayina ekibuli kyonna aliwo wano abali ne kingi singisa agenda kuyimba ali Dubai. Abantu tebakumanyi nti tosoboka nze nkumanyi nsoboka eri abangungu naye kasita obahaadi byako eddiba liri ery'envubu omanye envubu bagamba buli ayagala ennyama jangu nejjambiyayo kubanga eddiba libongola ejjambiya basobola kuwa ejjambiya nti ye agenda kubasaliranga nga emutwala bagamba jangu neeyo oteme paati yo. Olugendo luwanvu otuukira ku lyengedde kyetuva tubagamba bannange bajjuze Lugogo naye ndooza ku luno Lugogo ejjulemukko mu nzijula etabanga Katsi waliwakubira mulagiridde tali byakwekwasa omwaka tugutandike kuba njagala onkubire Lugogo eyo bw'omala ejjukuba obulungi n'ojyanaamiriza tubeere nga tewakyali yeepimawo nga kati njagala bw'omala okukuba Lugogo tufuulewo ow'omwoleso nga bategekerawo saakasi oyogedde njagala okuba Lugogo nga tewakyali muntu ajja n'agamba nti ŋŋenda Lugogo nga kwegamba ensonga yawo twagimala twavaawo 24 wetulagamba January omwaka ffe tugutandikiramu alusabe byonna inshallah bitambule bulungi ekyo kyawedde tekiriiko kubuuza mukolo gutukakatako omanyi waliwo ebintu bye tuteekeddwa okwenyigiramu twaba kisaba obudde bube bulungi olunaku lukye bulungi bantu babeemu n'akasente kusawo kuolwa endongo etunyumirirayo endongo egenda tuwoomera Lugogo awo kyenyinza okugamba abantu era kwolwo omuntu ateeteeseteesa asigala y'anaalaama kubanga ennyimba weeziri mbadde kwolwo njagala yadde tukwagala nnyo era twandyagadde tuyimbe abanaaba ku pulogulaamu batuyimbise ng'obudde bukyali otumalireyo ennyimba zo zonna bwe kiba kisobose kubanga ffe tetuggwayo tujja kuba bangi shoyo tugiyingire mpaka ssaawa 3 bantu nze nsaba bajje tutandike esho nga bukyali kubanga ffe balaabalamu singa tutandika ne tukoma ssaawa 2 awo ssaawa 4 ng'otuvuga kuva ku sigino nga njivuga okuva ku sigino sikyakusobola bantu baffe gundi twala tugenda wonna nze nnyina oluyimba olwange baluyita sikyakusobola nawana abantu mu comment section buli omu alina oluyimba lwe era ndoozi oyinza obbalaba wano nze olwange baluyita sikyakusobola lwe luyimba lwange
nze lwe luyimba lwange olwesta bagambye teziwera Megani ennyimba gulonze abantu ennyimba bazikusaba anye ebiseera ebyo olwo tuli mu ssaawa emu mulirwana laba ennyimba amuntu mwasaka akamwanyi n'akamwanyi wakawuliddeko mu kinyaanya Allah oyo mwana sona beni adabula Masaka balina engeri eyo badijera tisoje bakateekamu ekinyaanya abantu bazinya akamwanyi mu byalo eyo bannange kanyumibwa n'abantu babadde boogera ennyimba zaabwe I remember one day walimana nziraba wano tezuwera witipuliti ennyimba nyingi ebiseera ebyo nandita ne MTN oleko